Yes, for additive yo jimbaniriza kadde kano mwasibye mutya banange muli mutya mwenna abaji followinga comment section weli yawo nekugamba nti ubaka abunterawo wansi mu comment section tusigalenga oji followinga stay on YouTube platform ojja kubafuna ebisinga ate ebyakabi amawuli agatambula agalaga nti Pastor Bugingo church yamutabuseeko era ng'essaawa yonna church ya Canaan yaligalwa olw'ensonga nti Endiiga zeetoddeko newankubadde akyalina Endiiga z'alina naye ennamba y'Endiiga yeetoddeko ate n'ekizibu Pastor Bugingo kyasinze okubanga afeesinga ekizibu ky'okubanga abadde akyetaaga essente ez'okuba nti nayongereza ku ssente z'alina ez'akakati ez'okubanga azimba Pentagon Pastor Bugingo alaga nti kubulako ensimbi empeteevu naye ng'ajjukira abasinga bava nga bakola ki nga beemulugunya nga bagamba nti Pastor Bugingo alage wagenda okubanga azimba church wabula ono yabaanukula ng'abakola ki ng'abatabukira n'abagamba nti tewali alina kubanga amutegeerera era agamba nti ababogera ku church abasinga okubanga basaba ennyo church nti bye batawangayo wadde olwataano naye nti n'abawaayo bo teboogera nti abasinga okwogera be batawangayo wadde efite be basinga okubanga babanja church nenga muna onako lugulu ebifaananyi bya trending byalinkize ku social media kabiraga onako lugulu ekyabadde ku Canaan kyabadde kikabuka kubanga obutebe obusinga bwabadde bukalu newankubadde Pastor Bugingo yabadde ayinayoko Endiiga ezabaddeyo kubanga ku Salt TV badde babiraga live naye nga balaga wali bantu naye nga ewamu wabadde wakalu ekisinza okubanga kireetera Endiiga okubanga ziddukibwa Pastor Bugingo wetegereza information abasinga bateebereza azengaze nange nyiza okuteebeza neŋŋamba nti oba oliawo oba ekifo basabira kiri disorganized nti si kiteeketeeke ebisooto bingi kwosana n'amatundubaali kwosana tenti okubanga zaayulika nzingamba Pastor Bugingo ekyatera Endiiga okugenda kiyinza obutaba kinene nnyo kiri awo nga Pastor Bugingo asobola okubanga akisolovinga nga kyangu nnyo okubanga akisolovinga okuba nti Endiiga ze zirandibwa teziyinza kubanga zikola ki zigenda era nga kiraga nti Pastor Bugingo bulabika bwabadde bugayaavu era takinenyeza omulala oba takola ki tasonga mulala olunwe nti yaviddeko Endiiga ze okubanga zigenda nedda Pastor Bugingo yennyini yeegobedde Endiiga ze lengera abantu gwe ng'omuntu yenna alina bannange newe oba ggwe ng'osabira abantu bwe wati nga lwaki teweekalakasa nga lwaki teweediima nga lwaki teweediima n'otadda mu church mazima ddala lengera abantu wafaanana laba kibayita ekisooto super Pastor Bugingo asobeddwa eka ne mu kibira Endiiga zeekyanze onako lugulu abantu babaddeyo naye nga si be babulijjo jjukira ye Teddy ali mu nteekateeka ezimba church nabagamba nti Teddy agenda kusooka Pastor Bugingo kubanga azimba church yes agenda musooka kubanga azimba church nabagamba nti waliwo singa Pastor Bugingo yateekerateekera Endiiga ze n'azizimbirayo kaawo ku ki main hall mwe batuula n'akubamu sementi kubanga Pastor Bugingo obusobozi abulina Endiiga zisonda ensimbi n'ensimbi ezimu zisondera mu ddoola n'akubawo kimaini hall n'akubawo sementi awo ku Canaan awo bye bisibwa n'obuna na sementi nga ogana gasoto nga tegakyaliwo gana gasoota ago gayimiriddemu agona nga tegakyaliwo n'addaabirizawo bulungi kyandibadde malidaadi sana kyalibadde kyakabyo ne yali tutte emyaka gye nga 2 nga tunazimba Pentagon waliwo yali mukoze ki yali muvunaanyi n'Endiiga tezaali etuddeko kudduka naye ebisooto Canaan ate ebisooto by'oku Canaan biserera baaba abamu bagwa n'ebigo enkuba bwe ttonnya wabanga ewali ente kyokka nga waliwo bantu niwabanga awali ente we bikala oyinza okugamba nti ziba zakoze kye zabaddewo ebiseesinga ebisooto nga ente zibadde katugeze nga ziri mu kiraalo nga watobye nga wabaddewo ebisooto we zibadde wewakala waba wafaanana bulala byonna bikala ne wasigalayo ebigere nga bikaze kati Pastor Bugingo kyalina okukola nakuteekerateekera Endiiga ze alina teekerateekera Endiiga ze bw'ataziteekerateekera nezo zijja kudduka ze mugendeko ate nenamu ekiŋŋamba nti zakasadduse na wa Teddy Bugingo nzinza okuba zadduse wa Teddy owa Pastor Kayanja kwaba babiri abo ezo Endiiga ze zagenze zina gye zaalaze wataba wa Teddy wa Robert Kayanja ewa Jessica Kayanja
Munange ebitambula kadde kano ku social media Pastor Bugingo yasobeddwa dda ekyokubanga zaawo pulaani ye egende egwa butaka. Simanyi sinagenda kuzijjawo ez'okuzimba Pentagon kubanga essaazi n'abantu bangi abamudduseeko olmost bayinza okuba nga mu 100 n'abagwamu awo abayinza okuba nga bakoze ki abayinza okuba nga badduse n'100 njabika nteebereza buteebereza kubanga Kanani nnene Kanani wanene mazina okuba 15,000 mazina okuba 15,000 makati ga mutwalo gw'abantu. Pastor Bugingo n'omunanga alina abantu ku Kanani awo alina abamukkirizamu bangi n'abasinga kigenda obbatamya tatuukiriza byasuubiza kigenda obbatamya abasinga kivula asinga bakoze ki batasa okuba nga bakola ki benga kuma beediima okugendayo beediima okukola ki okugenda ku Pentagon lwa nsonga ezo kyokka kigenda okwetera endiga zo okwekyawa kyokka ekyo kye mbagambye butasuubiza byakola ki butatuukiriza byakola ki byasuubiza ekigenda zeetera okukola ki kigenda zeetera okuba nga zidduka zigende. Munange byebitambula munfollowing mulike nga tamusubscribinge munyige kale wano updates simba nazo kwosana mawulire agaba gatambula okwetera eggwanga Uganda kugamba nti comment section weeryawo oba kabuntira mu comment section ate osigale nga onfollowinga bamuyita omusumba Aloysius Bugingo kwosana Susan Makula basubiddwa ddi kikuba nga bazzaako ebisolo bifuuse ebisolo enkuba si yetonnya ennaku zino nwayirekedde kutonnya kati ekiriyo kikabuka jjukira eggulo yatunye omusooto ogwabaddeyo gulo gukyalino tegunnaba nakkala bulungi kati ate eyongedde etonnyewo olyoka ompulira ekibayita akatogo k'ebinyiibwa mu mukene ate n'ogattamu ebyenda kugamba ndowooza owulira vulugu k'ebinyiibwa teekamu mukene n'ogattamu ebyenda n'ogattamu ensenene akatogo kali ke bayita akatogo akafoobu akaboofu bakayita akatogo akaboofu kati ekiri wa Pastor Bugingo ali ku Kanani ngoba etonya kabanga akatogo akaboofu ewa Pastor Bugingo wali ku Kanani land. Pastor Bugingo agenda kikola atya kubanga yaluzinze endiga 15,000 endiga 15,000 kubanga basingadde balowooza nti bali mu 1000 n'essuubira nti bali mu 1000. Kanani nnene essaawa zino amabanga mangi agali mu kyaki eya Kanani. Pastor Bugingo ojjukira yavayo ng'alumiriza Bukedde ng'agamba nti Bukedde manyi okukola ki ogenda nti neekuba obutebe bukalu tine tebifaananyi byo ku social media n'avayo n'alumba ne Segirinya ng'agamba nti Segirinya nti yakola ki nti yagendanga ku kyaki ya Kanani naye ng'agenze kuba butebe bukalu nti kola ki nti mbukulabisa Pastor Bugingo nti talina ndiga nange musubscribinge munyigene kale ensonga za mukulu Bugingo bete bina kubanga bitambula bulungi ku side y'endiga zadduse ziyakasa agenze wa Teddy owe wa Jessica Kayanja mbere bulungi mwala